Alright, so kati njagala okumanya gwe ne Israel chemistry kyaliwo wakati wamu. Nze ne Izzy naye nga mwembi babiri mwali mu relationship. I don't want to talk about us. Whatever what happened, bichi. No. I wouldn't like to talk about that, but engeri jo chimbuziza oba engeri twagala okitegeera manja tukitwale nti mwali mu actinga. Of course. Ne mu actingiramu na bilibili. No, let me tell you one thing. Abali babalaba eyo e Dubai gye mwalinga mutambulira, of course ebintu babimanyira babyogerako. No, lugambo lw'abantu. Abantu bonna bayinza okubeera n'olugambo ensi yonna. Right now you are good friends. Ate kati luli eri essaawa eri we mwalinga mukya acting abali. N'eri ssaawa eri relationship. What exactly ruined the relationships? Tumanye nti buli muntu of course are breaking up. Mpulira nti waliwo competition between you guys. Kituufu. Kola n'omusajja nze neegomba babi. Neegomba iri n'amatofu kuba bo bakola ne babba baabwe. Teri malaya eyinza kujja n'ekujjawo. Okitegeera. Naye kati walabye mmikyawanyiridde bamusanze mweru. Kati oyinza okuzikula emirambo ng'oli muddugavu. Ng'oli mweru. Bamusanze mweru anyiridde. Yijjeko kali kasikini akazikulanga emirambo aliko kasikini ke Dubai. Ekiwala kimulemeddeko. Ate ebiwala ebibi byesiba. Njagala abawala kibawe ekyokuyiga. Balekerawo okwesiba ku balenzi. Tajjawo omusange nga talina mukole mwembi. Omanyi nti twasima ttooyi fembi. Omanyi nti twaziikula emirambo fembi. Naye osanze musajja atuyaziikula yekka emirambo. Omwetuzzeeko mulinako kulaashi. Buli muwala yena eno omuyingiridde va ku bba wange. Va ku bba omanyi gye yava? Omanyi gye yava? Kola n'omusajja nze neegomba babi. Banange guys, tuli ku HK Media manya ne dobozi nze Hadija Kigozi nkutusaako obulambu omuntu wali ku kyeyo. Ndi ne baby wano ndoza bw'omulabo omujjukira bulungi nnyo wali wonna. Olwaleero gwe mubadde mu manja ate munoonyezaako bubi nnyo. Abaana bandi bubi bezze koze genda munoonya. Alright, nga tetunnabagenda maaso nkujukiza nti aba Speed Express be bakutusaako show yange. So gwe nandaba omulundi gwo gusooka obe yakandaba. Amanya gange nze Hadija Kigozi nga nkutusaako obulambu omuntu wali ku kyeyo. Tuli Dubai wensinzira okuweereza. Ate nga bano bonna bantu bo. Naye nga ate tetunnaba kugenda mu show aba Speed Express be batuteekamu ssente okulaba nga ate show eyimirirawo. Gendawo ku Banias opposite ye Deira Tower oba basanga bajja kuwa visa esinga okubeera ennungi ennyo ate ng'eri ku discount esinga okubeera eya wansi ddala. Nsanso okulaba. Nange kwaniriza. Neyanzanya. You look so lovely. Thank you so much. Tulijja kulaba wali eri ku TikTok nga ngamba Ng'ogamba. Kansoko twala guno omukisa Adija okubuuzaako abantu bange, ba fans bange, ba followers bange, family yange abanjagala. Kantwale guno omukisa obabuuzaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasibye mutya Musiramu kikazi. Yeah. Mwasibye mutya ba followers bange, mwasibye mutya ba fans bange abampagira. Kansubire mwenna gye muli bulungi alhamdulillah. Nange ndi bulungi sina buzibu bwonna. Nsooka okwebaza mame wange Ajati Mutesi Azena kutumiddeko awo mu kyalo Iganga mu kibuga. Oli musoga. Wiiki eno nate badde yamu abasoga. Last week nayina era omwana omulala omusoga. Bagambye abasoga tufuuse ekizibu ku TikTok but it is always time ebera time ya muntu. So inzobera time yo Adija inzobera time yange Shambil. So ebera time ya muntu. Yeah, when time clocks Ngebintu bitambula. Okay, so kati amanya ne dobozi gwani? Amanya ne dobozi nze Shambids. Ngeda tumanye ku TikTok ate lina erya nabwetemi. Bagenda omumanya. Manya ntubaganya onoonyereza. Mwe bannamawulire. Nange ndirinze. Nze Shambids. Yeah, ye business name yange. Nagisalawo olw'ensonga I love myself. You love yourself. Yeah, so nze Shambids ku TikTok, Instagram page yange nze Shambids, social media name yange nze Shambids, Instagram Shambids. Okay. Kati ate eri gye bakuzaala yeggwani. Gye banzaala nze Sham. Nze Shamira Yakuba amanya gange agaddala.
muzeeyi wange anzaala kikeeyo eiganga tulina but our dad decided that yes amanya gange ag'ekika nze Shamira Yakub daddi wange muzeeyi wange anzaala bamuyita Yakub Ndido mami wange omulungi bamuyita Mutesi Mariam Azena ajati Mutesi Mariam Azena nkutumiddeko yonna gy'oli mamange nkwagala nnyo mukwano. Alright guys, tuli ku HK Media ono gwe nakyaziza bamuyita Shambidza ate nga mugimanyi skandi badde gena maaso wakati we ne it has ended in tears ne relationship ye TikTok relationships ziyitiridde okubeera ennyingi kati abaana ekintu bakitadde ku level ya kulala you know like abaana bakola babiri buli kimu bakikola babiri so kati ndoza TikTok eyongedde n'okunyweza omukwano gwabwe kati ffe nga bafans b'olwaleero tuwagala okumanya ku lwaki temukyakola babiri ne partner wo ku TikTok naye ng'ebyo byonna tetunaba bigendamu njagala osooka ombulire wajja otya wano Nze wajjaddi Zadija, I was here. Yeah, I was here back then. Yeah. So Dubai simupya jendi. Oba UAE simupya jendi. Yeah, we've hustled long time here. Yeah. How many years? I've been here so far it is 4 years. 4 years. Yeah. Well, that's very big. Give me some money. I'll give you some money after everything. Nayenga, the thing is like this. Mchiwa yo step tugenda jijako abantu mwenna aboogera wadda shidu biki lwakyali wati lwashambidza ali wati my friends we've hustled okutuuka n'okuyimirizaawo ekintu kyonna kye tuba tuyimirizaawo mu bulamu so today nogamba mbu ssaawa zino nga tondaba nga nkola I work teri muntu asobola kubeeraawo nga takola mulimu UAE anti kati mu Dubai muno mulimu emirimu mingi nnyo ate emirimu gyaffe abawala of course gye batuwaawo of course ogimanyi so kati society of course eyinza okubeera erowooza nti oba oli ku side eri no me from back then I've been a slayer njagala nnyo obulamu obulungi obw'okuslayinga because nze nganze neekolerera zonna ze mba nslayinzeemu ziba zange I like looking good njagala nnyo newe mba ngambye nti njagala wiigi yakakadde kamu Adija I'll find all ways to look for money. It doesn't matter where you have got that money for as long as you have got it. Doesn't matter where I've got that money. Nenja fuba okulaba nti advertising obutiiti, advertising ebintu by'abakyala. Musobola okumpa sente netuseko kyenjagala. Other than doing shit. Yeah, so I'm not into that category. Ndi mu category ya hustling. Yeah. Okay, so kati ngambye wajja 4 years back then. Kyeyo kisanzo otya wajja ku visit abaana balina bi story nti ate simanya nali nzikula emirabo ate nti najja nkola mu ssabo kati simanya nga najjira ku mugogo so you what is your story? My life has been so soft and so smooth. Wow. I thank God, alhamdulillah, because nzijukira my first time to come here. Life was so smooth for me. Safuna kubuzibu mbusimanya nsuze kubala musimanya nsuze mu parka simanya mbuba nsuziza simanya omusajja nsuziza no I never experienced that because nzijukira when nali nzija it was 2017 nga tuyingira 18 so by that time I was completing my university. Okay. Yeah. When was that? That was 2017 end of it yeah. Because we graduated in 2018 when I'm not even there. Okay. Because I didn't wait for my graduation. No jawanena. So me when hamale ekibuuzo kyange kyasembayo ku IUI female campus Kabojja when amalize ekibuuzo kyange kyasemba nalinyirawo nali ku Islamic University in Uganda Kabojja y'abawala bokka IUI. So when I just completed my last exam like this nga nakagivamu ekiro sawa 8 nenyinyirawo ennyonyi nenzija wano when natuuka wano I didn't know I knew some people but I couldn't depend on them. In that time you had come to visit or you had come to work? By that time nalinze kuyiriba mirimu of course nalinze kunoonya mulimu. Okay. Yeah. So you came by yourself nga toyina yadde n'omuntu gwomanyiwo wano and all that? No, I didn't know anyone here. Yes, that's the fact. I didn't know anyone here. And those people How did you get the visa?
Yeah, in most cases, coming to Dubai, you should be knowing somebody. And also, ebintu okukwangwira, like you should have some small connection somewhere. Like, I had some friend of mine, twayogeranga ku Facebook. Then after ningenda nampa number ya WhatsApp, she's called Nadia. Right now, she's back in Uganda. So Nadia nambulira all what I'm supposed to do, byenino following, byenino yitamu, nino kola wenti. So nze kuva dandi mchala mugesi. So I already knew what to do, the steps to take. So nengenda wamzeyi wange nemunyonyola nemuyitira nemugamba ajati wekiti nze ngenda na no shami atolina gyogenda tojja sobola ng'oli bwomu akasente kali wekali. Yeah, alhamdulillah sente wazaali weziri. So ne bampa sente nanga tolinze graduating because bali basasudde graduation fee. Ebyo bijja kundabidda. You understand, because ebya graduation tibina we binyambira until now. So wasoma ki ku university? Nakola diploma in records management. Yes. Wasoma bye nasoma? Yeah, nakola records. Yeah. Naye nze nasoma degree. Nze nasoma diploma in records management. So when are you hoping to upgrade? It's a very good course. No, I'm not into that. Yeah, because it's not putting food on the table anymore. You know. Just your sigaza chiti. Oshitegeera nti nasoma empapula ziri eyo ziri muki ziri mu kesi. So nze nandibadde nkubiriza nnyo abazadde abali eyo yonna gye bali abatulaba ne bamaama ssaawa zino kubanga bamaama bangi wano ku kyeyo mbadde mbakubiriza abaana bamwe basomesa emikono engalo gy'emikono. Abaana gendo basomese waliwo n'omwami bamuyita Ndawusi. By the way, I was planning to go there. Asomesa nnyo ebintu bya social media bino ebya camera, photography, something like that. Omulangira Ndawusi. Mulangira Ndawusi. Asomesa nnyo I had mbu alina kakoosi. Ne woba toyina wootuuse. Maybe omwana oba wa P7 oso omutwalayo. Is it professional oba just ngere ebya Uganda ebimu? Amala nakufula professional I'm not sure about that. So osobola otwalayo omwana n'asoma ebyamawulire. So otwalayo omwana n'agenda n'asoma anything gokyo ekikusanyusa. Yeah. Omwana mutwala awuge ayiga okuwuga, you know, because Dubai abere lifeguard. Okitegera because Adija right now abamu tuli kubonaabona wano ku ddungu because tetulina kye tumanyi kikozesebwa mubiri. You don't know how to swim. You don't know how to use some things. You don't know how to use computer. How will you be a salesman? How will you be a sales lady? Tomanyi na kuogera wetya. Okitegera ati abana mu batwali basome. You cannot market someone's products so kati onafuna otya omulimu. Yeah, abana mu batwali basome computer, mu batwali bayiga okuwuga. Okitegera ku Nasa Road waliwo some friend of mine asomesa. No, kuzina right now it's a profession, and by the way social media business kati efuuse nnene nti abantu kati bakolera waka. Okola funny videos, you upload them, people watch and you get paid. Yeah, waliwo teaching school abana mu batwali bayiga okuzina for dancing. Okitegera because wano nina mukwano gwange ye professional kuyigiriza kuzina kyokka naye omanyi sente zafuna Adija. She's earning a lot of money. Yekolera visa ye omuntu yena oba omuloko asobola omubookinga oba gwe n'omubookinga n'omugamba Sham njagala onjigiriza okuzina najja n'akuwa 2 hours oba 1 hour and a half n'omuwa sente ze. Ebintu byakwanguyira ngoze wanine Dubai like tewafuna any hassles. So what was your first job, for example, in the first 2 years? Did you like try to get a job somewhere or you started immediately to work on your handcraft? So Adija okuva ku airport kantandikira okuva ku airport tutuka ku airport I came with my cousin brother, is called Ismail Martin. Twajja naye ku nnyonyi nga tetumanyi muntu yenna, tetumanyi nagenda tujja ku airport naye nze naye tuli batetenganya bayiya. So ne tutuka ku airport nambuuza Shamiro osigala mu Dubai oba ogenda Abu Dhabi. Ne mugamba mwana nze mpulira omutima gwange guganyeewo wano twali kwa Lugubai baba station. Nemuganza omutima wano guganyeewo watukira. Nganza omutima for sure guganye. Nemuganza omutima guganyeewo wano. I'm going to Abu Dhabi. Nangamba Shamiro n'amalako otya. Nemuganza nja malako. Nengenda ne muleka wano. Ntuuka ku Abu Dhabi bus station bagiyita
njirabidde erinnya Abu Dhabi ey'omu Abu Dhabi ya njirabidde naye eri kumpi ne Aluwada bus station awo so nentuuka awo so nenfuna Nigeria bambi yajja nanyimirirako yali mu taxi nanga my friend where are you going nenjogera Oluganda nga manyi muna Uganda nga manyi bana Uganda bukabe babeera ki be babeera wano mu UAE ne tribe nanga no me not Uganda me Nigeria nemga okay can you please help me take me anywhere where Ugandans are in a villa. Nanga okay, I know some villa, too much Ugandans there. Already nga kasente kanga ka bed space. He was genuine. Yeah, he was genuine, Bambi. Yeah. So those people outside there are judging Nigerians, but sibona. Yeah. Until now we are friends, Bambi. But I didn't even count money of here. So where did you leave your brother? You left him in Dubai? I left him here. Nga naye agenda kutoba bibye. Buli omu agenda toba bibye. So how did you choose to go to Abu Dhabi? Because I guess we're joining in Dubai when you don't even know what Abu Dhabi is, what Dubai is. How could you choose between the two countries? Nogamba, between the two states. Nogamba nti nze kangende mu Abu Dhabi and not Dubai. Abu Dhabi already nali njiwuliddeko. You understand? Nga ne Dubai njiwulira. Kati ngebye bisigadde Sharjah Lane bikisibimanyi nga nze manyi Abu Dhabi na Dubai. Kati nze omutima gwange gwagaanawo wano nembuzeyo cousin brother nogendera ku instincts zange because me always follow my instincts zange era nze omutima gulemera nnyo ku kintu newoŋŋamba ebintu bitaano tegoku misleading sometimes naye misleading abantu naddala mu relationship. Adija, let me tell you one thing, always follow your instincts. Oba kibi oba kirungi Katonda alina ensonga lwaki abakutuzizaamu ekyo ekintu aba alina engeri gy'agenda okikugjamu. Yeah, so always follow your feelings. Naye wamaze mbagamba don't follow your heart, especially ku relationships kubanga emitima gino gimanyi okukwata direction eri wrong. No, let me tell you, Katonda Allah aba amanyi Adija lwaki omukimanyi oli musaamu. Allah aba abeera ne riziki ye. Buli muntu alina riziki ye. So Allah aba alina ensonga lwaki ekyo kyaba akutuzizaamu mu mutima n'ogamba mu luzungu baziyita instincts. Instinct yayinza okutwala ewa gundi enkyande neyo kucrashinga ku gundi olulala ne crashinga ku mulala ate ogenda okukola zina bonna bacrashingeko. It's good to crash on someone. ate kati mulimu crashes ezimu nga oba oyagala kiggwe gwe tocrashingangako Katonda n'ogamba nti Katonda njagala mulaba naye ng'osa omulaba ddala sinabadituukako naye nga musaba mukkiririzaamu. Nze nali ntuseeko ku kisa ku mukeeka nenkaaba nensaba nengamba Allah jangu njagala kulaba. Point etegerekeka buli muntu agituuseeko naye toyinza kubeerawo n'ogamba nti njagala olaba Katonda. Nze njagala mulabako. But in prayer, of course, in pain, ngoba ina kyosaba, I believe that. Anyway, Adija, the thing is, I will always follow my instincts. That's good. Because nze newe zinsuula mu danger, waliwo zinsuula watuufu, nengamba, mu butuufu, kino kintaasizza naloose. Yeah, ate waliwo we zinsuula mu kibi nengamba, there is a reason behind this, lwaki nkigudde, oluusi nfunamu ekyokuyiga. Yeah, so regret. Sagala mugwe mugundi, sagala ate mmale ogwambuzibwa ate mmale mufunemu ekyokuyiga. Precaution is better than cure. So I think instincts are good to follow, but at some point waliwo olumu weetaaga n'osooka n'okirowoozaako, you give it a second thought. Yeah, sometimes it's good to think otherwise, but nze kintu already wekiba kizize kyekyo mba nkiwulira because I take time nembeeraawo nensiriikirira. This is how witch doctors start, Sham. They start feeling stuff. You know, they start feeling stuff. Maybe I am. Njala ogaba abanjogerera. Alright guys, tuli ku HK Media amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi nkutuusaako obulamu bw'omuntu waali ku kye ate nga bano bonna bali ku kyeyo wano tuli Dubai wensinzira okuweereza ate era nga Speed Express tubeebaza nnyo omulimu gwe mutukolera okulaba nti show eyimirirawo. Speed Express yokka gy'olina okugenda mukola visa change ofune visa gwe wenna ali e Kampala, gwe wenna ayagala okukolera Dubai events mikolo neka byonna bakwasaganya bulungi nnyo ate nga bali awo ku Banias opposite ye Deira Tower building room 202 level 2.
Okay, so kati otuusa awo mu Abu Dhabi obulamu butambudde butya? Ntuuse mu Abu Dhabi, ntuuse ku kizimbe ky'Abannayuganda. Bakiyita batya? Baali bagiyita Villa 25 eri mabega wa Holiday Inn. Yeah. So wentuukawo nasangawo waliwo kwaliko password, so nensangawo Abafilipino nga bayingira. By that time nali simanyi nti n'Abafilipino, you know when you are bazungu. Yeah. So ne baŋŋamba, you know what are you waiting for here? Ne bagamba, I want to go inside but I forgot password, nakosa bukujjukuju. So they said, okay, come and go with me. Then ne bagamba, do you know any Ugandans here? Ne bagamba, yeah, they're on the last level. That's where you have to go. Second last level and last level. So ne bagamba, okay. Ne tulinya amadala ne bansitulirako ne bagamba, this is a door for Ugandans. Even up there is a door for Ugandans. But remember in the beginning you told them you forgot your password. Didn't they think about nti obagwe you're new or something? You know, obankugambe nti ng'oliko omwoyo omulungi, sometimes Katonda abeera naawe, because nobody will believe nti nali sina gwe mmanyi wano. Depending on how sharp you were. Yeah, and nobody will believe nti neereeta zeka. Nobody, but it is true. Really? I swear it is true. So mu room gye nayingiramu went my first time nga nakayingira wano mu Abu Dhabi, nyingidde mu eyo room, eyo villa. Room gye nasookeramu went ng'abantu mbamanyi. Really? I'm not lying to you. Mwalimu omuwala nga bamuyita Nadia. Nali kubanga nze we natuka ne mukubira essimu bambi nga ntuse wano. Ne mugamba, can you pick me, bichinga essimu teriiko. Okitegeera. Naye muna ebintu bya Katonda. Okay, so this girl yakuweereza visa ng'ali mu Abu Dhabi. That's why you insisted to go to Abu Dhabi, right? Teyampereza visa. Talina kyeyampereza. Everything was on me. Wabula yaŋŋambako bugambi. So how did you get your visa to come to Dubai? I applied some agent mu Kampala, na applyinga ne bankolera visa nengula ticket that same day when I traveled. So when you went to Abu Dhabi, this was the girl yalinga kukubiranga essimu buli kiseera. Like friend wo gwe walinga oyogera naye when you are still in Uganda. Really? Because twachakalanga naye ku university, so ye nansooka okujja. So you had an idea nti abeera mu Abu Dhabi or? Yali ngambye abeera mu Abu Dhabi naye nga simanyi wa waabeera. I'm telling you, I didn't know where she stays. Okay, so I get to the point why you wanted to go to Abu Dhabi. You had a feeling you have someone you know in Abu Dhabi. Okitegeera naye nga simanyi wa waabeera. Nga simanyi na kumanya nti oba bwe ngenda musangawo. So byonna byali bya Katonda. Ntuukawo ngenda olaba ndaba Nadia, was so happy. Kati nze biri ebyokuba nti yanneebalama. Nti teyakwata simu yange kujja kumpikinga ku airport, kumpikinga ku bus stop. Nembeerabira nensanyuka nti I'm home, I've seen someone I know. However much nti tubeera n'abantu ng'omanyi enneeyisaaye. You understand? So ebyo byonna bivaako n'ogamba at least I'm home. I hope you guys who are watching you're picking a leaf from oyinza okwesiga omuntu n'ogamba nti nze ngenda Dubai gundi mumanyi nasoma naye, and then notukaane no ku kisaawe gwe wasoma naye n'essimu n'agijjako. So you should pick a leaf out of that. Yeah. Okay? Because some people bamanyi ogamba Sham, nina some customers of mine bamanyi nga Sham oli Dubai nkole ntya nzije ntya. Mukwano, let me tell you, wano buli omu ali ku lulwe. Ogenda kunkubira nga nina duty yange. Ogenda kwagala okujja neno ng'omanyi ogenda kusula ne Hadija Kigozi nga naye ayina omuntu gw'asula naye. Okitegeera, people don't know that. Okitegeera, nze ogenda kujja okuwagala obeera nange nga nange nina gwe nsula naye nga sisobola mugamba nti vaawo mu mukwano gwange ajja. Okitegeera. Because life here in Dubai, Abu Dhabi, life here in UAE, kwasolinga kweyiya. Yeah. Hustle zituvu. Babana olwaleero ndina eshambidza ate emboozi nsobire. Enyumye nnyo you guys. I hope you're enjoying, and if you're seeing us for the very first time, my name is Hadija Kigozi, bringing to you the lives of the people in diaspora, and of course these are all your people bali waneno ku kyeyo bakola mirimu gino egy'okubeera nti no bahasolinga. Okay, so hustle ogitandikidde Dubai, I mean Abu Dhabi awo. So Allah yali wa buyinza gyendi era yali w'amaanyi mwebaza, alhamdulillah. So ne tusanyukamu awo, n'agenda n'akola ebirala, n'agamba Sham webakaawo. Ne neebaka, n'agamba webakaawo mwenyini buliri taliiwo, yagenze Uganda mu vacation. Olaba nti nali so blessed. Nze ku kyendigezaako okugamba nti nze ne bed space nali sizimanyi. Nze sasulako na mu bed space until now. Okitegeera, nsasulako mu bed space. I was always in partitions as embeeramu. Yeah. So
olwamala enkeera naŋŋamba Sham we batwe bakole ebintu ojja gendawo wati ne wati o printing out yo CV ogenda onoonya emirimu. So that night neneebaka ku makya 11 nazukkirawo ne ŋŋenda awo emabega wa Holiday Inn Lifeline ne nkola ka CV kange we nakola ka CV kange netandikirawo tambula nensanga bannayuganda nga bwe mbasanga ne mubuuza olaga wa ndi kunoonya mulimu tuwende tutambule. Okay, so kati nga bus card bichi ebyo byonna ng'olina? Byonna nali mbirina nabigulira wano kwa Dubai bus station wano mu Dubai. Yeah, nagenda byonna mbiguze nga ndi steady nga sente nzina emmere naze nayo na parking za kawunga. Sente za Dubai wazifuna oti? Nazikyusizaawo wennyini. Yes, ku bus station. So ng'olwedde by that time ebintu byaffe tebyali byakkaluba nga bino ebiriwo right now. Nensalizaawo line okitegeera naye kati simanyi ofuna line olina ofuna omuntu alina national ID luli twali tukozesa passport zaffe. Abantu bayitiridde okubeera abangi. Yeah, luli twali tukozesa passport zaffe kalaasi ng'ofuna line ng'oteeka mu simu yo ng'obulamu butandiika naye kati wano osobola n'omumalako omwezi nga tolina line. Ekitegeera nti nino noonya Adija ali Russell Kaima Adija mpemel side ye. So life is hard right now than before. So I appreciate life before than now. Yeah. Alright guys, nze siko wabajjukiza tuli ku HK Media manya ne ddoboozi yeze Hadija Kigozi nkutuusaako obulambu bw'omuntu waali ku kyeyo mwenna abatulabira mu Sudaani abatulabira Kenya sebo nina ne bafanze Sudaani nafunye bu messages yes abaana nga bagamba tuli wane Sudaani ali Sudaani mutumi ntumira Ajja Yakubu ndi dawe Sudan kutumiddeko mukwano nkwagala nnyo mikwano gyange Tamale bonna abo abali awo Sudaani mbatumiddeko nyawo ba hustlers batobye kuva nga ndi mupitu bali Sudan. Wow, that's great. Yeah. Okay, so kati nina bafanzi awo nange Sudan banaye abaana bali e Sudan mwansindikidde message and I got so surprised. I'm really very happy. No, they appreciate my work. Wow. Abali e Rwanda, abali e Kenya, thank you so much. Mwena abaana bali awo mu South Africa, abaana bali e Kenya, Austria, abanda bile UK, thank you so much. Next time nja kubeera njogera kumanya gamwe naye for now kati ngera bidde. Okay, so kati tweyongereyo maaso bizi. Hasa etandikira Abu Dhabi we wafunira omulimu. So ne tunoonya emirimu bambisaapwa. Kubanga nali manyi ekyekindeese. So nanoonya omulimu buli lunaku ku 12 ffe tuba twayingidde dda ebbala tuba twayingidde dda omusana tukole ki tunoonye emirimu. So wajira mu kiseera kya musana oba kya winter? Najja mu kiseera kya winter alhamdulillah. So twagenda tuweranga buli lukya nfunayo omunnayuganda omu gwe tunoonya naye buli lukya ffe twayingirangako ne bbaasi nga tetutaaginze nga tuyingira buyingizi ogenda olaba ab'omukalafu abazze bano abasajja abakwata abatataaginze ne mufuluma. So obulamu tebwali bwangu. At the end of my first month in Abu Dhabi Katonda nanyamba nenfuna omulimu. Wenafuna omulimu wafuna mulimu ki? Awo tetugendawo nnyo. Nafuna omulimu anyway kambagambe nafuna omulimu gwa kasaale abasinga akasaale mukamanyi security. Okay. Security bamuyita kuba kasaale. So mwena bali eyo nga mugamba mushambitsi taso akola shambitsi taso nze nakubako na mablog. Where? In Uganda, where? In your home village? Yeah, no, not in Bweyogere. That is so where exactly in Bweyogere? Je bakubira mablock. Bweyogere is it is uptown. No, mu Bweyogere, from Bweyogere mwe tukulidde. Ekitondo kyeka mocha. From Bweyogere mwe tukulidde tuli bana ba Bweyogere. Bweyogere Chireka, but I know I have stayed in Chireka. I have been in everywhere. Yeah, ffe tuli bana ba Bweyogere ffe abasookerawo ddala those days. Mu 2000. Okitegeera nga tuli bana bato mu 2000 nga tuli ba baby. Twali twakava by that time twakava. Kati amabloka wagakubira Bweyogere. Agazimba ennyumba yaffe. Ennyumba zaffe zonna ennyumba z'abapangisa yes. Ffe tebaleetako bakozi waffe. Tuli abana by that time twali abana batano nga mama afita nayongerako abana balala babiri. Twali abana batano nenga fa bakuba amabuloka fa basimba omusingi fa abakanyuga tukola olujegere kanyuga tukanyuga ku ttanuulu
ne tubeerawo ne bukya nga bajyokyezza okitegeera then nenkera ne wayitawo sometime ne tugipangulula ne tuzimba ne tupoota atisi wentabula ano omusenyu nempeereza so tosobola kuŋŋamba mushami atabula omusenyu ne gunnema no I know how to mix manyi otabula omusenyu manyi obakuba ebbulooka ne bagiteeka mu katiba notabula ali ettaka n'olisota musooka dirima omudirima ne ligonda for some time ne ligondamu for some time then after like 3 days ne mulifukamu amazzi ligondemu then ne mutandika odisota after ne mulikuba woteeka ku katiba wositula otwala wali n'oyalawo muba mwalongosezaawo so I know all that so guys I'm going crazy kubanga omukyala nyumiza emboozi sibitegeera nsobeddwa nnyo okusinziira ku ndaba gye tumulabamu ku social media ne bye tumusuubiriza oba oli awo n'ebintu bingi nnyo 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 bye tumuwuliddeko ate n'ebintu byaŋŋamba essaawa eno liri birala nnyo so kati oli mu abdabbi awo osokedde mu security omuvaamu ddi security namalako contract yange ya 2 years then nsaba vacation nzire waka kasente we kali kati bids so nasaba vacation nzire waka nempumulamu ko for some time then after nenkomawo yes no kitandika buto wakomawo watandikira wano Dubai era wenakomawo natandikira wano Dubai so kyengezaako bagamba mwenna abali eyo nti don't give up no matter what totya kubeerayo gambe mbu ngenda sooka kubira adija kubanga gwe mmanyi mu UAE gwe mmanyi mu Dubai no osobola okujja n'olumba lofit n'olumba bulumbi nojjira ku ssaala n'ogamba ekijja kijje naye olina okubeera musige nakusigula ove yonna gy'oli nga tolina ssente because when you have money come to Dubai but when you don't have money stay where you are okitegeera wano Dubai kasente ke kakola okitegeera wenna yonna gy'oli oli Kenya you in Tanzania you in where you in South Africa you in Rwanda you are thinking of coming to Dubai come when you have some money when you have money for where to sleep when you have money for bus stop bus card ride when you have money for upkeep, accommodation, that's when you should come to Dubai. But when you don't have all that thing, when you don't have money, don't come. Life is going to be hard for you, I'm telling you. You're going to suffer, you're going to hate people, you will think people are not helping you, but all people who are here, they have problems. Not everyone is going to help you. There are few people who are going to help you when you're here. Omulundi gwo ogwokubiri eno ye half yange nga onagamba nti mu myaka ebiri my second half so nze nali planning okujja mu my second half eno gyendimu natula ku buliri bwange nendowooza otherwise neŋŋamba what should I take neŋŋamba asaga byatuuka ku this time round saga kunkosa mirimu gya kukaluba because nze mu security nalwalamu n'okulwala nafunamu obulwadde mugongo gunnuma nnyo amagulu okuyimira wali okola mu security standing duty 12 hours ozimanyi muddeyo mbusha mbids munafu so neŋŋamba what should I carry on because in Kampala already wenadayo ka vacation yange na creatingawo ka small job na creatingawo akalimu kange aka Shamsens nze Shamsens e Kampala ntunda zi perfumes yenna gy'oli ng'oyagala perfume ennungi come to Shamsens e Kampala you can believe nina business nyingi naye zonna ziri under Sham so Sham is the CEO but different names nti etandika ne Sham then nekuddako omulimu omulala gwenkola nti Sham beads ntunda beads Sham scents ntunda perfumes the scents you understand n'ebintu ebirala byenkola so munange neŋŋamba what should I put in my bag satekamu bigoye bingi because wano engoye tezigasa mbweve n'engoye Kampala tujje nazo wano so in my head neŋŋamba kantekemu Sham beads nempakinga Sham beads neninnya ennyonyi wenatuuka ku nnyonyi ne baŋŋamba why are you taking all these beads no this is my handcraft this is my hand business I have to move with it so nze buli wentuuka ku airport olina okuba omukalukalu in order to manage those airport people because always kati beads ezasooka wava naze Uganda nze beads zange zonna ziva Uganda zonna nzitumya kuva Uganda so nzitumye Kampala ne bazindeetera
already ne packaging yange byonna mbijja Kampala. Okay, so kati tugenze ku kinyusi kino ekya video zi trending esaawa eno abaana bakozemu challenge awo ku TikTok. It ended in tears. Gwe ne mention Israel. Chemistry kyaliwo wakati wamu. Abula nanga Adija ana bankozeemu video. Olaba abaana bayive kansoke kugambe kino abaana yonna gye bali ddala ku Facebook waliwo nze sitera nze minga ngambye amores not so much nonyereze ndaba ono waliwo ne bombuziza nga sibamanyi. I'm not lying to you, I'm being real. Nze olaba ndabye video nga baginkozeemu baba baginsindikidde. Olaba ntomye nze sisoma na comment yensonga lwaki namba yange abaana banfuna batya ku business yange always nkola videos nensomeramu namba yange nga right now we tuli ku video nengamba 0753 nsonyiwa nkoze olugezigezo gisoma. So wenjo wenkola. So when someone sees your clip aganaga no namba ya Shambids oshitegeera wati wagenda okunfuna. So nze newona commenting ku video yange nongamba mbu Shambids I want bids. I swear sigenda giraba. Because mwezo comment zengendo soma Adija mwe mugendo bera bad vibes. Of course. Bana banji badduse ku TikTok. Yeah, bana banji badduse ku TikTok olw'ensonga bali depressed, balina ebirowoozo lwammwe ba haters abamu abali eyo. You understand? Don't always put people down. Si TikTok yonna. Balemereddwa okuyimirizaawo ekintu kye tuyimirizaawo essaawa eno lwa bad vibes. Kati nze kambabuulire okuva olwaleero from Adija Kigozi. I will never read comments. I will never read bad vibes. Pozi nga baginsindikidde. Naye woba oli eyo yonna gy'oli ng'oli hater wange ng'olowooza nti ngenda wuulira bubi for what you've posted, trust me, sigenda biraba. Nze olaba we ngenda ku TikTok page yange wenti kati olaba wano ndi ku TikTok page yange. Olaba Adija. Genda wano mu draft yange mpostingeyo zenta na postingayo oba mpostingeyo bye neetaaga okupostingayo oba byentaddeyo kalas nveeyo wennaddira ku TikTok kulaba nti eno video etambudde, eno video etuuseewa okitegeera. Because I've seen a lot of girls bamenyesa emitima. Abalenzi bo bagumugumu basovayo ne bavuma ne bakola biki. Abana banji abemenyese. I saw last time. Sasiraffe. I've seen some time back some chick. Bambi she's not my friend but I felt bad for her. Bamuyita Gold Vivian. Yakaba nokaba. Waliwo yansindikirira ka clip. Nangamba labona omwana akaabye. Nze nina ne bakastoba banga bamanyi okujja. Nangamba Sham, the reason why I've texted you, I want to know how you are feeling. Nemugamba this number is for business. Nze mbera straightforward. This number is for business. See ya kumbuza how I'm feeling because I don't want you to know how I'm feeling. Oshitegeera. Teri nsonga lwaki okwata bu video bunsindikire. That means oyagala mpulire bubi. Woba kimanyi nti banjogeddeko ebibi lwaki onsindikire eyo video. Just come ombuze Sham, how are you? Nkugamba I'm fine or not. I always tell people don't send me those bad vibes videos because sijja kuddamu. Era abatero zinsindikira on my WhatsApp sibadamu. That means bagala mpulire bubi because Adija I mean nkitegede nti oyina obuzibu. Mmanyi obuzibu we buvudde lwaki nzijja n'oyo omuntu akuleetedde obuzibu. That means njagala owulire bubi. Okitegeera. So wenzijja nze nga nze nekugamba Adija how are you feeling mukwano gumujja kuba bulungi. That means nkola ki sorry. That means nfaayo. Okitegeera. Kuva n'olwaleero bonna balina WhatsApp namba yange temuddamu kunsindikira video za bad vibes. Oba oli anjogeddeko kanjogereko because ndi muntu mulungi. So omuntu omulungi na balina omwogerako. Okitegeera ana mahasula omuntu ndi mulungi nze nganzo omuntu eno omulungi balina omwogerako omuntu enakusinga balina omwogerako. Adija oba olina omuntu gwosinga of course balina okwogerako. Okitegeera so mubaleke banjogereko abo ababi. You understand? Let those bad vibes stay in bad vibes. I'm a good vibe.
So don't expect me to be in bad vibes when I'm a good vibe. Adija era n'ebyo byonna bye bansindikira ebya Easy simanya waliwo omuwala omulala Easy yekagwensa okwogerako wano waliwo abawala abalala simanya bali Saudi mbu bankolera video. You can imagine mbu banjogerako okitegeera. I don't even read nze sisoma comment. Era waliwo ebintu byejja okumbuuza Adija nkugambe nze sibimanyi nga for sure sibimanyi. Alright, so kati njagala okumanya gwe ne Israel chemistry kyaliwo wakati wamu. Nze ne Easy we are good friends. We are good friends. We are good friends. Yonneyo omuntu yenneyo gyali ngalowooza twewala naawe we are enemies. No. We are not enemies. Naye nga mwembi babiri mwali mu relationship. I don't want to talk about us. Whatever what happened, bichi. No. I wouldn't like to talk about that, but engeri jo chimbuziza oba engeri twagala okitegeera manja. I will say this. Wenzija ne actinga naawe Adija oli muganda wange tukitwale nti mwali mu actinga. Of course. Ne mu actingiramu na biri. No, let me tell you one thing. Later videos zange zonna ne Easy, you've never seen us kissing. Have you ever seen us kissing? Abali babalabe eyo e Dubai gye mwalinga mutambulira, of course ebintu babimanyi era babyogerako. No, olugambo lw'abantu. Abantu bonna bayinza okubeera n'olugambo ensi yonna. It is one person who spread the disease. Eyaleeta corona mwamumanya? I'm telling you, eyamuleta mwamumanya. Gundi sagala tofuule wenga. Eyaleeta corona mwamumanya. Linda ko, this acting is beyond acting, baby. No, let me tell you one thing. Nze ne Easy we are good friends. Being good right friends. Now you are good friends. Ate kati luli eri essaawa eri we mwalinga mucha acting abali. Neri saawa eri twali ba good friends. So what ruined the relationship? What exactly ruined the relationship? Stumanyi nti buli muntu of course are breaking up naye kati mwe muli mu limelight kino kye mwereyingira, so faba paparazzi definitely tuyina banoonya then mwina bitebya. Ate mukyatunoonya. Mugenda tunoonya paka. Kubanga fe connection yaffe eyokuba nti tuli ba mikwano tegenda kuvaawo. Okay, fine. So kati twogera ku acting ene ya TikTok. Why did it stop? Actually, we were distanced. Nti nze distance yange yanjawulo ne distance omanyi ebyawano. Kiki ekyaleetawo distance? Kubanga in the beginning era abantu ababadde bakola mwenna at least in about 2 weeks toyinza kubulwayo olunaku lwa off logama nti kangende tukoleyo kagundi ne Easy kubanga muba mulina okuyimirizaawo ekintu. We shall act again. Era tekisobola kuŋŋaana kuddamu kukola video ne Easy oba Easy tasaagaana kuddamu kukola video nange. What brought about the impatience with Easy okubeera nti naateekawo omuntu mangu n'akureplacinga n'omuntu gw'alina okuactinga naye? Omanyi otya nti muganda we? Yeah, I'm asking you. Nti omanyi sina kye mmanyi gw'obimbuulira. Mbabuuze, mumanyi mutya nti oba muganda we? Okay. You understand? Nga acting etuukira ddala eya muganda we kweyo level. But in any ways, ne waba si muganda we, ne waba muganda we, it is okay, it is someone's decision. How do you feel about that? I don't feel anything. Really? Wallahi, thumma billahi, tallahi, I don't feel anything. I've never been heartbroken. I've never been hurt. I've never felt, I've never got any feeling. Musimanya inagwa acting na no. How do you feel about people talking about you and your relationship and your TikTok relationship when Easy? Kuba bakozemu challenge, it ended in tears and all that. Ngenda kiteeka mu one circle. Nti I'm better than them. I'm better than you. I'm better than everyone who is making a challenge in me. I'm better than you. Wow. Because teri muntu ali better than you gosobola kubeerako nobeerako abasinga right now ku TikTok mufunye ba followers because of me. Wow. Because I'm better than you. Singa tokute video ya better than you nogiteeka ku page yo singa tofunye ba followers singa tofunye zi likes because waliwo abawala abamu bendi okukeberako n'abavubuka abamu
nga yali ku 100 followers but because of you but because of me ng'omulaba ayingiddeko 300 ayingiddeko 200 olw'ensonga yapostinze better than her yapostinze omuntu ali better so kati okay easy replaces it with a sister whatever you have called her akutaddeko omuntu omulala really I am wondering lwaki omusajja abeera agamba nti okay distance weeri n'atamala kulindako nti oba society egenda kulowooza kyo anything n'ateekawo obuteesi just omuntu atyo naffe tetukitegeera. No, the thing is like this. Abazanya filimu zonna ez'aba Nigeria, abazanya filimu z'abazungu, when they are acting together, they lovers? Of course not, but this is TikTok whereby relationships zibadde nga zibeerangawo abantu bazanyanga babiri. Tulekera obeera backward. Nsobola okusalawo ne ngamba nti today ngenda kwaktingana nino Mr. Cockroach. Waliwo gwe bayita Mr. Cockroach. Waliwo ono gwe bayita Namata, simanya ne biki Tom and Namata. Okay, in the recent interview of his birthday, yakwanjulanga baby. Nga sweetheart. So nange bwe nakubuuzaawo mu interview nti okoze otya okuma omusajja omulungi bw'ati and the feedback really you give me yalaga nti muli muki mu relationship so kati ogenda kunkakasa otya Bezi. No, era nja kukakasa mukwano kyengenda okugamba that's the truth and that's what you have to keep and that's what everyone in the world out there you have to take. Okitegeera naye nga musisinkanawo na good vibe. Of course. Fe tusinkana ne twebongako. Okay, so kati ka selfie tukalindidde. Even today even today you can get a video with kubanga fe tumanye nti oba it ended in tears. No, mwenna abaliyo nga mulowooza nti it ended in tears. Ani nsobola okugamba kumulabanga bano ba Ebons. Waliwo omwami batera okwactinga babiri both of them genders eri female ne male bali married. TikTok is just not about acting. This is a platform whereby even lovers bagikozesa okubeera nti no beegira. No darling, kankwate n'akazindaalo ku Rachel. Adija, let me tell you this. Kankiddemu olwokubiri, olwokusatu, olwokuna. I'm telling you this. Social media handles ezisinga obungi. It is for acting. Really? TikTok is for acting. Kizibu nnyo sanga abantu abavuddeyo nga bali real. I'm telling you. Yes, I'm sure 100%. Naye ffe nga tulabyeko abantu abali real nga baliko. Bani? Mpaayo omu. Sibamanyi manya naye. Mpaayo omu ali real nkugambe nti tali. I don't want to give platform of some people here because when I get amanya gaabwe njabamba ade platform. I know a lot of people who are acting here. Yeah, oshitegera ku TikTok when they are not lovers. They are not because I know them, they know me. Really? Nga they are not lovers. Bana banji wanumba manyi nga they are couples ku TikTok but in real life they are not. Stop putting social media thinking it's real life. Social media is saying it's not real life. Okitegeera nze nyinza okuba nti buli kaseera nkyusa engoye naye nga indeed siina ngoye. So nyinza okuba nkola social media wano nga ndya nnyo but in real life nsiiba njala. Obeera mu motoka buli kiseera tumanyi weevuga naye nga seevuga. Okitegeera mbeera n'essimu yebeebukasa naye nga njeewola. Omanyi nti baana bangi abakozesa amasimu naye nga asabye neighbor we mu bed space. Nze ndi actress nange obadde okimanyi ndi actress naye acting eno mulimu abantu we falling off. Njagala nkikubulire like kiri nakyo okirabyeko ne mu movies ezimu nti eyo crash nebeerawo for some time. So kati ebiseera ebisinga eyo connection yebeerawo between the two of you olwokuba muzanye as a couple eyina engeri gye breaking down things naddala nga ku mulimu. So kati wemwengeginga ne muva ku line eno ey'okuactinga waliwo ka feeling kali eri we kajjamu kyogamba gwe ne easy tewaliwo yadde n'ekimu ekyajjawo. No, not at all. Nga bwe mulaba bu video temulaba nti mwesaana. No, not at all. Maybe to him but to me no. Because njagala mbabikula amaaso gammwe leero. Njagala mumanyi amazima leero. Me and Izzy, we are good people, we are good friends. Mwenna abali nga mulooza twewalana tetwewalana. So kati njagala okuclarifyinga kweno gundi video yange bwe nakusanga ku party wangamba nti nakubuuza okoza kyokuma omwami ono ngamba nti baby wange this and that kugamba nonyonyola so kati really ogenda kunkakasa otya osobeera ne mukwano gwo nga baby wo nga sweetheart wo okitegeera otya gwe okitegeera
no kati olaba abazungu ne baba ba mikwano toli muzungu. no, I'm giving you an example nti naffe tusobola we can those are people like us we are sharing the same blood but different colors okitegeera ososanga munno omuzungu muno n'omukisinga naye kati ffe waffe wenkusanga nenkukisinga bayinza ogamba tuli ba lesbians okitegeera bayinza ogamba mbu ekyo kibi kati nze waliwo zino tatu zange waliwo abatera ogamba mbu oyo mwana amusege biki osanga omuzungu ne tata omuyita musege naye njagala nti onnyinyonnyolemu ku nsonga eno ey'okubeera nti nno musobola okuvaayo ne mwewaanira mu maaso ga kamera nti tuli husband na wife oba tuli girlfriend na boyfriend and then at the end n'ogamba nti ate tu actinga. I don't understand it. okimanyi nti ne leero tusobola okwewaana mu kamera yeah ndagaako baby ndagaako kirinze. so the thing is like this mulekere okugamba nti people olw'okuba bali ku actinga their lovers nso leero twali kitegedde tutya nti nno yo acting munnange ffe bye tulaba ku tiktok bye tutwala nti yeyoyoyo abaana bamanyi nti buli abacting ababiri ku tiktok nti you are an actress. You have also said it once in my videos. Nenkubuza nti omusajja ono mukumye otya no nga mukumye bwenti ne bwenti. You see the goals. Oh my god, omwana wo no. Atenga ne birthday girl olwaleero lyotyo kikolo ky'okuba ng'olina boyfriend omulungi bwoti. Kubeera mukakamu. Banewulira ne bw'ayogera ffe tulaba abawala we bati nga tulowooza oba muli mutya. Tubeera humble just because abantu batujja. How do you do these videos? Tezikusesa. Nange kenyini. Behind the scenes. No, nange kenyini nze. Tulagako ku behind the scenes. Actually, ngina tandika okupostinga behind the scenes cause mugana gesinyaako. Waliwo okola video ng'oli mu ovulo n'ogamba muwala wange wanaagira banagamba atya. Yeah, notekako makeup n'ogamba leero mpedde. Nate ne katu. You put my mind, now you the master of my mind. I go pay, I go pay. You put my mind, now you the master of my mind. I go pay. Just so people know. No, wenkugamba nti mukumyewe nti nyinza okuba mukumyewe ntyo because of our acting. Okitegeera. Nakwanjula ku birthday nga baby girl. Ayina ensonga lwaki muna yabalekayo. Okitegeera. Ayina ensonga lwaki muna yabalekayo n'asalawo nze. Tolaba nti n'ekyo kyekyama kyenjagala omanya. Nze kyaliwe. Nze kyaliwe. Okuba kyali nga naye n'ensonga ziri ozikwasaganya. Nedda mukwano. No. Ananga batula tuliko HK Media ralero nine bids ate nga kirabika ennyumba ekutte omuliro nako ralero mwena babadde bambuza ku relationship ya bids ne Michael Israel ate nga baneno be bamu ku ba tiktokers wano mu Dubai betubadde twenyumirizaamu but we don't know what broke them down okubeera nti tebakya performinga bulungi bombi buli muntu kati aperforminga yekka ate olisimanya yakyusizza omuwala so we want to know exactly what's going on in their lives ate wenva ku bids wano numba micho so micho nkujira essaawa yonna obeere ng'onziramu omukyalo n'ebintu byayogedde. Okay. One thing Adija. We actinga babiri. Ne tutekinga sometime nga tetwactinga obuzibu yani. Obuzibu tubanja kitwale ng'omuyimbi nti bwolwawo nga totukuba muziki ffe bafans tubanja. Nze nga kigozi nendekera okuproducinga videos of course bafans batandika okummanja kubanga buli wobeera ng'olina following ng'olina platform obeera n'abantu abagoberera abakwagala tolowooza nti no bahaters bokka be bali ku platform yo olina abantu bangi nnyo abakwagala that you don't know so buli wobeera ng'olina ekintu ekikutuuseeko balumirirwa and these are the people that kept on coming to my inbox bambuuza banange DJ kyatuka ku Shambids ne Israel kyabatuukako this and that so leero ne ngamba teri kwebaka ndozo ndaba nze amaaso gazimbye I cannot even get off my shades ne ngamba nina okufuna in all corners kati Adija today nze nkoze nnyo video nyingi ever since we are not making videos together walenda bekunga introducing omusajja omulala of course not ekyo tekiri common ku bawala oyinza okubeera nga gwokyayagala space nga bw'anaakulaba n'omuntu omulala bayinza ofuna ate ebiyinza okugetinga waasi kuba omusajja ye asigala musajja
lwaki ye asoose okuintroducing omuntu omulala omusajja abasajja bwe batyo abasajja bo bwe batyo yo nature y'abasajja naye kati gwe you might be taking your time omukubeko oba ekyasi stuff like that mpulira nti waliwo competition between you guys kituufu competition ki eyokubeera nti you having a battle in you muyina battle ya battle ki Bids apostingira kumukumu Israel apostingira kumukumu mujja kugwa bagala mujja kugwa mutule wansi mukakane otherwise omunasalawo muyimirire mujja kugwa yeah but the thing is mutule just wait for what we bring on okitegeera that's all you have to do ne otherwise mujja kugwa yeah Okay guys, ndoza tetugenda kubeera nga tusukkawo olunaku olwaleero mbadde ne Shambits ate nga tuli ku HK Media wano yenze Hadija Kigozi nkutusaako obulamu bw'abantu babali ku kyeyo ate nga tuli Dubai nga wogiraba it's a very big community for Ugandans okitegeera so life egenda maaso TikTok weeri Facebook weeri abantu aba media ngaffe weetuli so ebintu bitambulira ddala we really feel at home so kati ndeetanga abantu ne tubeera nga tuba hostinga ate ne tunyumyamu ku bintu ebisinga okubeera important n'ebyo byensuubira nti mwetaaga okumanya naye nga tete tunaba kuva wano nkujjukiza nti ebeera Speed Express okutuusaako show yange banonyeeko bali awo ku Dairy Tower kumpi ne Banias Metro Station babeere nga bakolera visa ku miwendo egya wansi babeere nga bakolera events z'omwo abalina nika abalina birthday parties ebintu bingi nnyo ate nga bakukolera ne Dubai Tours ku discount so nga n'aba property Kampala bakugulira ettaka bulungi nnyo bw'oba oli awo Uganda bali awo Uganda basangibwa awo Uganda banonyeeko ku Instagram page yabwe ne Facebook bakolera n'omulimu gwa blog ovudde eno ina sente okay so sibula abatulaba kuba dono terujja kugwa baby nkimanyi ojja kuddamu mpiti of course njja kuddamu kuyite nkimanyi banja baliyo nga bannoonya they want really to know what's going on between us for us we are good friends tubalumirirwa fe ba Facebook in-laws bannange ba Instagram in-laws ba online mulamu tubalumirirwa so kati kino kitukakatako okumanya exactly kiki ekigenda maaso wemba otuba twavaayo ne tubalaga nti twagalana ne tuleeta vidiyo zaffe ku TikTok so tujja kujja tubagambe nti kiwedde naye wetuba tetunabagamba nti kiwedde ebiseera ebisinga abantu tebatera kulanga bwe kiggwa ffe tujja kulanga omwe akwata kkubo lye ate munaalanga mutya mwalanga dde oli akola na mulala naawe akola eno wekka nkubuuza omanyi otya nti sisita we sikirinaako kumanya gwe okiŋŋamba naye nga videos ennaku zino z'okola you're full of loneliness onsanze ndi lonely onsanze ndi lonely Adija wenna obeera awo wenna you know not like how you used to be we miss you guys no by the way me I'm not depressed I'm not stressed I'm not what nze bambi siina buzibu bwonna I'm telling you ate ye naye talina buzibu omwogeredde oba mukimeko I'm not sure naye talina buzibu even now you can call him you should be knowing by now oba tumukubire essimu tumukubire ne kati asobola okujja oli sure tumukubire essimu totya okay sibula batulaba tuve wano mbebaza bambi abawagizi bange ba followers bange nze Shambids social media handles zange zonna Instagram TikTok nze Shambids mu following liking abatanjagala sibagalira ddala n'abanjagala mbagala so mujje musupporting Shambids namba yange eri 0753 ye WhatsApp namba yange osofuna kyonna kyoyagala oyagala beads oyagala anklets oyagala waistlines oyagala bukomo bangles oyagala sweeten oyagala tighten oyagala waten oyagala kuwooma just come to Shambids oncontacting ku namba yange gyensomyawo wansi 0753 Adija jabagibawa. Okay, that's very beautiful. Bananga tugenda kubeera nga tubasiibula tetugenda kulwawo nnyo mwebale nnyo mwena abansupportinga mwena abayimirizaawo platform yange ne ku Instagram kwendi banaye mugende mu following ku Instagram nga nkaaba mugende mu following ku Instagram guys mukikoze ku Facebook ne ku YouTube thank you so much ne ku Twitter nako kwendi ne ku TikTok nange kwendi so mbagala nnyo bakwano mbeera HK Media Hadija Kigozi subscribing